Ng'ayogera mu lukiiko lwa bannamawulire olubadde ku kitebe kya FUFA Mengo, Micho enzaalo ya Sabbi agamba nti kijja kwetaagisa okufeffetta buli muzannyi wa mupiira mu nsi yonna gy'ali okwegatta ku ttiimu z'eggwanga. FUFA ejja kuvunaanyizibwa okulaba nga buli ekikwata ku musambi alina akasaayi ka Uganda ng'ekafuna kiyambe eggwanga okubeera n'abasambi abawera. Ku short term plan waliwo competitions eziriwo omwaka guno ate nga qualifiers zirina okutandika nga mulimu Africa Cup of Nations 2017, mulimu qualifiers za World Cup, mulimu CHAN, mulimu ne Olympic Games qualifiers. Tuyinza okusamba Somalia oba Rwanda. Anokoddeyo omusambi Gavis Mugabe akusambira mu ttiimu ya Southampton eya Bungereza ng'omu batunuulidde amangu ddala nga ebyobuzaali bwabwe bigonjoddwa. Abazannyi banjawulo nnyo abalina omusaayi gwe Uganda ate nga basambira ebweru. Mulimu abali e German, mulimu abali e Sweden, n'omulala ali mu Bungereza bamuyita Bravis Mugabe ali mu Southampton, era tugezaako okulaba nti no Uganda efuna omukisa okwogerako ne bazadde be nabo nga bazze wano okulaba nga baprocessinga documentation ye. Atuuse ku lukiiko lw'abeekikugu n'agamba nti kyetaagisa buli mutendesi yenna gy'ali okukwatira wamu awatali kwekutulamu n'okumuleka emirimu gyonna kisobozesa ttiimu y'eggwanga okutuuka ku bigendererwa. Wano asoose kwogera ku Ibrahim Seka gy'ali mu Amerika gw'agamba nti naye yeetaagisa okuwa amagezi ku kakiiko ak'ebyekikugu. Baba bakusambira ensimbi abanaaba nga bali mu luwummula nga liigi zaabwe ziwomodde bakoleddwa entegeka okulaba nga batendekebwa mu kifo ky'okulina emipiira egisambibwa. Okwetegera ttiimu ya Botswana, Micho agamba nti Uganda erina okukozesa abasambi mu mpaka eza Rwanda Memorial ate ng'okusamba Comoros kyetaagisa okusamba ttiimu eziri okumpi n'eggwanga lino olw'embeera y'obudde. Ebyo nga bikyali awo, ttiimu ya KCC akalulu k'empaka z'ekikopo kya Uganda Cup kagisudde ku Lweza mu mupiira ogunaasookera ewankulukuku ng'ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ate bateŋŋane nga 3 okuzuula agenda ku fayinalo so nga yo AS Villa yakubulonda ne Bull FC. A team will play at home and then away. If there is a tie after the last match, then we shall consider away goals rule first. Byebitunda omuli Kitala n'obugwanjuba bwa Uganda tebannasalibwawo bagenda kuteeka oluzannya lw'akamalirizo nga 3 omwezi ogwa Maayi omwaka guno.